بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. Atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matendo majjuvu oyo akyampadde naawe akyakuwadde ekyobugagga ekyobulamu, oyo akyampadde naawe akyakuwadde ekyobugagga ekyobusiraamu, oyo akyampadde era akyakuwadde ekyobugagga ekyomwezi gwa Ramadhan. Tuli mu kyengero ekyamaanyi ennyo ekyandibadde kyetaagisa buli muntu yenna abeere nga akikozesa. Kuba lwali lumu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'alinnya ku kituuti kuno, abasiraamu balinda kutuba ekyabamala enviiri ku mutwe, bagenda okulyanga nti amiina amiina amiina. Awo n'atandika kutuba n'egenda mu maaso. Basahaba baali balabye ekipya kyatakolangako kusooka kumiinisa ng'ate tewali nsonga emumiinisisa. Bwe yamaliza ne bamubuuza nti ya Rasulallah, ng'olwaleero tulabye ekipya otandikidde mu kumiinisa nti amiina amiina, kivudde ku ki? N'abaga nti mbadde n'akalinnya ekituuti, Jibrailu n'anzigira nga mu fomula ya kukolima nti zimusanze. Yogera ebigambo bisatu niyo olw'obudde katwogereko kimu, nti zimusanze oyo asangwawo omwezi gwa Ramanzaani nga mulamu, ategeera bulungi musiraamu, ne guggwako nga tasonyiddwa, n'amuga nti ddamu nti amiina, ekikolimo kimukwate. Ati nange niziramu nti amiina. Musango ki? Ramanzaani kusangawo ng'oli mulamu, ng'osobola okukola byonna ebyandibeetaagisizza okukola, ova omwezi gwa Ramanzaani ng'osonyiddwa, ne weegayaalirira ne gutuuka okuggwako, ne bagenda okusaala Idi nga toli mu abo abasonyiddwa, toli mu abo abasaasiddwa. Allah basaasidde. Jibrailu bwe yali akolimira n'aga nti Nabbi Muhammad ddamu ekikolimo ekyo ti amiina, Mungu akikkirize. So tulwane nnyo mu nnaku zino ze tusigazzaayo, tulwane nnyo, tufube nnyo, tufeeyo nnyo okulabika nti weeteeka mu abo abanaasonyibwa mwezi gwa Ramadhan. Tuli mwezi gwa sizoni ogutajja kufunika. Guguno gugenda, tuli mu 14, twatandika lumu, ziizo zigenda esigadde kutuuka ati ebula 2 ebula Yidi. Waliwo akabanga okutuuka mwezi gwa Ramadhaani omulala ogujja, nze naawe situwali amanyi nti anaatuukayo. Guno bwe gukufa gwalibanga gukufudde nga n'ogujja tojja kubeerawo. Lwaki tuli mwezi gwa sizoni? Shaharu rahma, tuli mwezi Allah gwasonyiramu, n'egisigadde asonyiwa naye ate muluna asussa. Shaharul maghfira, mwezi Katonda abuuzabuuza ani ansaba musonyiwe, ani ansaba anoonya banoonye. Shaharu itqu minan nar, mwezi gwa kujjulula abayingidde Ramanzaani nga bali mu line-up eyingira omuliro. Allah ajjulula buli lunaku line-up eno tubagitwale mu jjana, ejjuluddwa eva muliro eyingidde mu jjana. Bwe gunaaba guweddeko n'aba tokyafunye chance.